mumulabye president mumulabye kati mugenda kulaba kye bayita the presidential debate yegenda okumala eggobe mu kibya mbaddamu presidential debate yegenda okuteekebwa weeks nga 3 okuva kati yegenda okumala eggobe mu kibya mbabuulira mazima tubadde wali ne ba presidential candidates bonna era mubalabye bonna ababaddewo ba presidential candidates babaddewo mubalabye ababaddewo bonna buli omba muwadde omuzindaalo okwogera ne bannange Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu ayogedde bulungi abala bonna bawadde omuzindaalo ne magande bannaye lwaki temujja ne mwegatta ku ttiimu lwaki temujja ne mwegatta ku ttiimu ne mutandika okusagula akaluka Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu mwe ba presidential candidate abali mu kalulu kana abavuganya okulaba namwe nti mwagala ntebe ya ggwanga Uganda ate nga mukimanyi tekisoboka mukimanyi tekisoboka kyawedde dda omuntu alina wiini bamuyita Robert Kyagulanyi Ssentamu omuntu alina wiini bamuyita Robert Kyagulanyi Ssentamu ne mulese neyo bwa president waliwo eyazze bamuyita Katumba mulaye ali mulesi ya bwa president bangambye Katumba Land Road yamugobye dda ku nnyumba Katumba alinga we najjira mu 2011 nange Land Road yangoba ku nju mu 2011 kati Katumba Land Road naye yamugobye ku nju naye ali mu byabwa president efo kyo kujja Katumba oyo naye yesimbyewo nanga ati Mr Update ntimbewe ebipande ne muwe buunga ne muwe ngano netwaliko okutambuza ebifaananyi bya president katugera tubitiba mu kyalo naye agamba yesimbyewo ntunulira bagana affe bonna bavuganya ne Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu amaanyi ne ganzigwamu babagamba omuzindaalo guugwo mutemeeteme ensonga zibalemye tubadde tulyawo ne bagamba tikati omuzindaalo agenda okugukwata bamuyita Robert Kyagulanyi Ssentamu bannange enduulu mu bakungubazi Swaibu atemyetemye ensonga banange Swaibu ayogera amina nkwagala nnyo jebale jonna Allah Allahumma amina n'omukazi wange fenne waka munsabira bami munsabire ne yanza nnyo amina esebo njebale bakulu amina Swaibu atemyetemye ensonga jukira Honorable Kyagulanyi buli gyalaga bamuwe erinnya bwe yagenda Busoga bamugamba gwe Goobi bwe tubadde wano najjayo erinnya lye yafuna myaka 6 emabega Swaibu atemyetemye ensonga nange wendi ningamba nti ne bannange Katonda watuwa Swaibu ningamba Katonda watuwa Swaibu Swaibu omutegeera otya Mr Update jukira wembadde nzenna obulwadde buwonye omanyi Honorable Kyagulanyi oba ayina ki Mr Update naku 2 emabega mbadde nfa kati mba ndi ku kitanda eyo Honorable Kyagulanyi nankubira nga Mr Update obulwadde buli butya ngenda okuwulira nga obulwadde butandise okugenda kati Swaibu leero bw'ayogedde nga tuli ekibuli obulwadde ngenza okuwulira bugenda era bwedda munnengera nga ndikka mwenyu nga ndi ne Swaibu bane president Swaibu oyogedde bulungi nnyo bane Katonda yatuwa Swaibu yamala banange Mungu mumwebaze Mungu watuwa Swaibu thank you so much banange oyogedde bulungi nnyo nze okuva obwedda ndi ku head to Edi Smile nga Smile eveno paka ku mutwe eri iya Smile nagivuddeko kati bagita head to Edi Smile atemyetemye ensonga Swaibu bane Swaibu oyogedde bulungi Swaibu thank you so much atemyetemye Goobi Swaibu president wa Uganda ddako bali bannaffe abalala babawadde okwogera amaanyi ne ganzigwamu ninga ne bannange ebox oba giteeka kibuli wali we tubadde bane Katonda watuleetera Swaibu Katonda watuleetera Swaibu banenge Swaibu oyogera esebo mukulu Swaibu oyogera Swaibu atemyetemye ensonga nayogera ku nsonga ezikwatagana abasiraamu Swaibu atoola salaamu n'otya n'okutya bannaffe bali abalala bawadde omuzano bagana namwe kale mutole ku salaamu waliwo agambye waleku musalamu walaku matulahi ate ng'olwo atoola butozi
ne balyoka bakwasa Swaibu omuzindalo nagamba nti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Swaibu atodde salamu endulu neryoka ebutikira akasozi ke bayita Kibuli. Ne bannaffe abambali ba presidential candidate olwokuba nti Swaibu gwe tulina ali creative, Swaibu gwe tulina atwala obudde okumanya. Bali bannaffe abawadde omuzindalo batole salamu, omu bamuwadde omuzindalo agambye walaikum salamu wa rahmatullahi, ate kati olonga ate atola butozi. Kati we bamaze ne bagamba ladies and gentlemen tuleeta Swaibu atandika okwogera. Swaibu nalyoka ayingirawo mu suuti American height sajja munyirivu mugogofu nalyoka ayingirawo. Swaibu nakwata omuzindalo nalyoka atola salamu erimu ne gunna. Big up Swaibu, Allah kusasule musera. Munange Mungu yakutuletera, Mungu watuletera Swaibu, Mungu tukwebaza webaye tuletera Swaibu. Swaibu atuzizaamu essuubi, nsaba Allah kusasule musera. Swaibu banange sharing live video eno nga twebaza Swaibu. Swaibu atuyisiza bulungi banange, Swaibu otukoze bulungi nnyo munange. Bana temanyi Mr. Update sanyu lye nnyina, temumanyi sanyu lye nnyina ku Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu Kasimairo katadde ku kasozi Kibuli. Ngenzo okulanga omulangira na Kibinga amwenya neba leero lwenkakasiza NRM yagwadda bannange. Baleese Nagundi ayogere ye Nakyobe simanya yani onalwanyisa simanya enguzi bamuwadde omuzindalo nagamba nzize wano n'obaka bwa president nenga byayogera tebikwatagana. Bale bwe bimulemeredde naleeta kirunda kiveddinda nalyoka atukooya katwerabire ne mayiti nenengaba ne bantu abatufuga bano bantu bakika kibannange. Bale Honorable Kyagulanyi jangu otuwonye ekiswalo. No syndical representative akukiikirire nga n'okwogera tamanyi. Simanya yani Nakalema, Brigadier Nakalema bawadde Nakalema omuzindalo okwogera ennaku n'enkwata neŋŋamba bannange kiki kino. Nakalema alemeddwa okwogera ne Nakalema manyi lwaki afunye ettekemete, because president wa Uganda abaddewo mu tent. Swaibu abaddewo mu tent. Kyobola buli muntu yenna gwe baddiriza Swaibu okwogera mwe mudamu kigoberere mulabe buli muntu yenna gwe baddiriza Swaibu okwogera omuzindalo gukulemye. Honorable Kyagulanyi tayinza kumala kwogera ne bakuwa omuzindalo oyogere n'oyogera tosobola kubanga omuzinda oli God sent. Bw'ate omuzindalo naguumuza wali buli muntu yenna addako geno okulira ngo omuntu byayogera tebikwatagana. Bawadde Brigadier Nakalema ayogere ennaku n'enkwata ne bawa kirunda kiveddi na myaka 8 azze mu kolona sajja basitula mu situle ayimirire. Tubadde wali nga bayina kubeera mu elders forum, bayina kubeera nga bakiikirira bakadde. Naye Robert Kyagulanyi Ssentamu yagenze n'ayambala essuuti. Bale Mr. Update nze mbadde ndinanye essuuti nga nange Mr. Update bwe njikoonako bwenti ne bannange sawa nange mbadde ku presidential platform. Honorable Kyagulanyi banne weebale balire ddala Mr. Update bannange eyo platform nandigijeewa banange twandibaddewa Bobi Wine singa tewajja twandibaddewa wani singa teyajja Honorable Kyagulanyi twandibadde wani. Honorable Kyagulanyi otulaze machuwa mbadde ntudde wali nga saagala na gundi kuggwa kusaalira kuggwa nga Mr. Update ndi wali sebo nange ntudde ku president ninanye president ningamba kale bannange rabo bwe ninanye obuyinza Mr. Update nga nange sebo ninanye obuyinza. Honorable Kyagulanyi Allah yakutuwanga kirabo. Allah yakutuwanga kirabo. Nga sabo nga nange ndinanye obuyinza Mr. Update ntudde wali nange sabo mbobedde nga waliwo obebadde ensolosozi yennumye nga saagala kwekyusa ngambye ensolosozi nayo kegabaniremu awo n'ensolosozi sebo naye ekifunyemu yazze mpola ensolosozi n'ennuma neŋŋasinza kwenyeenya nga ninanye president sisobola kwenyeenya oliranye president ate weetakula neŋŋente ensolosozi nayo kegabaniremu awo mu revolution yene empya gye tugendamu abantu bangi bagenda tugabanamu olwero kuga ensolosozi erumye Mr. Update naye nga sigiwulira nga ŋŋamba ninanye presidential platform kwentudde teneetakule
nenga nti nayo kefuliremu awo mubbi agabanangwala mubbi agabanangwala banange mubadde mu misinga Mr. Update okuva lunaku bwambadde ku kitanda nga temumpuliza nolwekyo Mr. Update wammwe wendi banange nnyumiddwa nengamba kale banange baganda banga bali mu diaspora singa babaddewo nabo ne batuulako wano okumpi nange Mr. Update nga ndinanye sabo president ala nayo nalebo Kyagulanyi banange oliokanga nojja Mr. Update yani alirana president okumala sawa namba kaganga president wayimuka katono Mr. Update nze nsigala nkuuma ekifo manje kitegeza kanu imagine za Mr. Update ne bwenfa kati banange sibanja bano nalebo Kyagulanyi sikubanja ne bwenfa kati ndi mu mativu nchiddamu wallahi billahi tallahi ne bwenfa kati ne bagenda ne banziika Mr. Update ndi mu mativu nnyo chiche sifunye mwe mumbule Mr. Update chiche sifunye kadi ya NUP yampeebwa presidential platform njifunye president anjagala nnyo chiche kifunye chiche manja Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu bana Uganda mbabanjaki ne bwenfa kati era omulambo gwange muyinza okugula bakaka mwenyu yeno maiti gyolaba mu case ne mugamba ne Mr. Update banga bazinze mu mulamu ngali kaka mwenyu waliwo omuntu gwe twagenda okuzika ye Masaka nga munyivu amazima gala mugulu ngali mu case naye nga munyivu ne Mr. Update ye musajja gy'okubeera mu Sanda ngali kaka mwenyu nga mulengera Mr. Update wamwe ali mu Sanda naye ali kaka mwenyu lwaki ku nsi kwabadde tayisiddwa bubi banange share this video nga mbanyumiza olutabaalo lwetubaddemu ekibuli era kibuli endorsement ewedde oluvanyuma lwajjajja na kibinge kakungulu okugamba nti Robert Kyagulanyi Ssentamu genda otalaage olaba ne ba presidential candidate banne bonna babadde atudde nabo nga bonna balengera bonna banoonya masannyalaze nabagamba Honorable Kyagulanyi Owen Follows Dam nakibagamba Owen Follows Dam fena tutapinga kuli oleta kawayako n'otapinga tubadde walinga tutudde omusajja gwe bayita Mukisha muntu bamugambye tula side eri ne yeegayirira banange kantule wano nina ne Kyagulanyi nga naye ayagala atekeko kawayake kyokajjukira naye yeesimbyewo ne bagamba tumukunde tula side eri tumukunde eze mulabyawo nga yegayira muzaata baba nyamba nange ntule wali nange ntekeko kawaya kange tubagambe no Owen Follows Dam muina na kuvaamu bive ne mutaba tumalira budde Ballot neberako bantu babiri neberako Bosco ne Swaibu Ballot nebako just bantu aba muchulira Ballot neberako bantu babiri neberako Bosco ne Swaibu abantu babiri betwandi bade twetaga ku Ballot babulira mazima kubanga babadde wali bambinga basajja batto balengera tebalina kye bagamba gwanga nebo besimbyewo nga tebalina kye bagamba gwanga muzaata nalyoka agamba bannange mu kiseera kino kandeete Swaibu ne baleeta Swaibu nayingira waawo nasooka atola salaamu ebaddemu eggunna ebaddemu amahabbati ebaddemu amadalasi nga gundi eggumidde bulungi nnyo salaamu badde Honorable Kyagulanyi weebale kubeera creative nsaba Allah akusasulemu musera weebale kutuli presentinga tulina president nga ali self contained ali byonna ayambala anyuma anyirira anyumire koti anyumire suuti anyumira buli kimu Honorable Kyagulanyi buli kyayambala anyuma oye president gwe tulina bane Allah watuwa Kyagulanyi ayambala na anyuma tubadde walini ngola Mr. Update nange nkwata bukwasi bwenti ku koti n'enguma n'ensanyuka Allah watuwa Swaibu Allah subhanahu wa ta'ala nsaba Swaibu omuwa obuvumu nsaba Swaibu omuwa amaanyi nsaba Swaibu omuwa obuwangazi nsaba Swaibu abalabe bonna bawugule mu kkubo mwe bali Swaibu atutuse mu nsi ensuubize insha Allah Swaibu ajja tutuza mu nsi ensuubize kino kibabulira abali ku the Update online page olonno musajja mwe Mr. Update ngandi wali netala ningo wakagatta akamu mwe munsubiddwa nenga wandaira Mr. Update wentudde sabo ngandi wali sebo ku mwanjo Mr. Update wa mwentudde
ndine Swaibu. Ana timu Swaibu banange sharing live video eno yitamuno abantu bonna mbategeeze ti ekintu kibadde massive and massive. Kati munayo kusala bwe kuwedde ne tufuluma police nga bwe mumanyi bwe ino omutima omubi era batufuluma era abantu bonna bawerekera Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu police ennugu ne bakwata ne baga katukoze tutya tulina okubatia gas mbawagizi ba Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu ate jajja obusiramu na kibinge kakungulu abagambye mulekerawo okweyisa obubi jajja w'obusiramu abagambye mulekerawo okweyisa obubi abagambye jajja simanyo bekigambo ekyo mukiwulidde actually njagala mu sharing live video eno egende ku Sabiti Muzeyi egende kuochola babagambye mulekerawo okweyisa obubi akalu kaba kabalemye okunoonya mbuntu akalu mukesonyiwe Swaibu alangiriwe nga president wa Uganda ddako olunalo lugwe kwata wakyali kuwananya kulala Swaibu is the next elected president of the Republic of Uganda like it or not nkugende ba presidential candidate ababadde awo bonna obwedde nabo bagala kuteekako obuwaya bwabwe ku Swaibu ngenzo okulaba tumukunde ayagala gattako kawaya ke ku Swaibu naye afuna amasannyalaze ngenzo okulaba gundi ono Mugisha muntu ayagala teekako kawaya ke ku Swaibu afuna amasannyalaze kino nakibagamba ne mugulwawo okukitegera nabagamba Swaibu Owen follows dam buli ayagala okwa ettala ye mu nyumba yake buli ayagala muntu yenna okuba n'amasannyalaze oyina kutapinga ku Swaibu nange Mr. Update mbaddawo nga nange ntapinze oyina okukikkiriza nti Katonda yatuleetedde Swaibu Katonda bwaleeta Swaibu oba tolina kyoyinza kuzzaako okujjako okwaniriza Swaibu ensonga zonna ne zitambula nze singa mbadde ba Mugisha muntu singa mbadde bagundi bano simanya bani ababesimbyewo awe tubale tulangiririra tibannange ebintu bivuddemu Swaibu katwale eggwanga Uganda maaso naffe tubitadde kubanga babawadde omuzindalo bonna kati wali kisinze kunsesa benvuganya nabo bonna bazze Mr. Update ne balyoka bampenduulu Latifa yagadde okudduka nze mu basettayi nemugwe waitogenda ngayagala kudduka babanjudde baneka twanjule ku Mr. Update awe abasiramu ku salamu nolwekyo Mr. Update wamwe Mr. Chinese height nendyoka nyimirira muka Chinese height yanga akalungi ennyo mutayi emyufu obulungi ennyo mu kunyuma okwekike ekya waggulu Chinese height nayimirira Chinese height bwayimiridde n'alyoka atoola salamu erimu gunna erimu amahabbati erimu amahabba ngeya Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu nendyoka ntola salamu ennungi ennyo nkulabidde Latif ng'ayagala kudduka kale muzeyi esala zaffe lauma amina amina nendyoka nkulabidde Latif ng'ayagala kudduka muga todduka Latif tutayiza mutayiza wayagala kudduka banga abantu bonna bampadde enduulu ne bagamba nti mbutuufu Mr. Update wali kyeraze bannange Shamimu Malende ye mumuwulidde bagenze ne banjula Shamimu Malende afunye enduulu Shamimu buli muntu yenna aliraanye Swaibu alina amaanyi ne banne Allah watuleetera Swaibu Allah waleeta Swaibu banne Allah watuleetera Swaibu Allah watuleetera Swaibu buli muntu yenna alina akakwate ne Swaibu w'amaanyi goba yagala amaanyi gakuggweko yawukana ku Swaibu yawukana Swaibu Katonda yatuleetera Swaibu Allah watuleetera Swaibu bagenze ne banjula Chinese height n'alyoka ayimirira Chinese height bw'ayimiridde n'alyoka atoola salaamu eriko omuhabbati gonna enduulu mu kidaala anage Chinese height n'endyoka nyimirira munange ensonga bwezityo bwezitambudde Shamimu Malende big up ate nyumiddwa nnyo bannange omukolo tugubuutikidde mu bufunze bannange sharing live video eno mbegayiridde muliko abantu bangi mwenna mu sharing omulundi gumu mbabuulire biki ebibaddewo ku mukolo ogw'olunaku olwaleero nga atusiibula muganda waffe Sheikh Kalisa nenga Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu naye oyogedde bulungi nnyo Honorable Kyagulanyi ayogedde ensonga zibaddenga 10 nenga zonna za muzinzi songa esooka abatabaddeeko agambye singa afuuka president ow'eggwanga Uganda abayisiraamu bonna abaasibwa agenda kubata unconditionally
ensonga ey'okubiri obwenkanya okubeerawo mu nsi yonna nga buli muntu yenna atwalibwa kyenkanyi oba musiraamu oba mukatuliki oba mulokole oba muki kubanga ffenna tuli mu kifaananyi kya Katonda. Ensonga eyo Swaibu agyogeddeko nnyo era n'agikkaatiriza. Swaibu n'ayongera okulambulula ensonga n'agamba nti ebintu by'obusiraamu byonna ebyanyagibwa byonna agenda kubibaddiza abasiraamu bibeere mu mikono gy'abasiraamu. Mukiwulira ensonga zino bulungi nnyo. Lipooti ez'abasiraamu baffe bonna abattibwa ku mulembe gwa Swaibu nga ye pulezidenti w'eggwanga Uganda, zonna lipooti zonna ez'abasiraamu abattibwa zigenda kusomebwa era n'eyabatta tujja kuba tusobola omukolako save tumuntegeere yali ani. Oba okiwulira? Swaibu n'agamba okuzzaawo Cooperative Union abantu baffe mwe baafunanga akasente naddala abasiraamu ne beekulaakulanya. Swaibu n'agamba agenda kwempawalinga amalwaliro, amasomero n'okulaba ng'enkulaakulana y'eggwanga eddawo. Swaibu n'agamba agenda kulinnyisa omusaala gw'abasirikale, akyuse welfare y'abasirikale. Basirikale abo agamba nti ekitukubye emigo n'okututulugunya basula ebikubi baluma, basula enkukunyi zibaluma, basula mbumu amayingi ya pole. Swaibu ayina enteekateeka egenda okwempawalinga abasomesa, okwempawalinga abasawo, okwempawalinga security forces zibeere empowered for the benefit, for the betterment of our country Uganda. Eyo njogera ku New Uganda. Swaibu bwabadde atema ensonga wali ekibuli. Swaibu n'agamba agenda kuzzaawo ebyobulimi biddemu bitambulenga bwe byatambulanga edda. Nze we nasomera nga bakubuuza main cash crop y'eggwanga Uganda ng'oteekawo kofi ne bakutiikinga. Olwera bakubuuza main cash crop y'eggwanga Uganda, omusomesa omu yaŋŋambye Mr. Update kati gye tulinanga main cash crop ziri bbiri, COVID-19 ne Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu. Omanyi Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu naye kati yafuuse main cash crop. Muntu agenda wali kamwocha n'afuna ekifaananyi ne Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu n'akitwalira Bosco ne bamuwa omutitimbe gw'ensimbi. Kati main cash crop mu Uganda tulina bbiri. Tulina Robert Kyagulanyi Ssentamu nga main cash crop, ne tubeera ne COVID-19 nga main cash crop. Kati bye bintu bibiri bye tulina mu Uganda. Honorable Kyagulanyi agamba agenda kuddamu akomyewo ebyobulimi kofi, emwanyi bajjajjaffe gye bafunangamu akasente, agenda kuddamu agi empowering, agenda kwempawalinga cotton, addemu alabenga Cooperative Union ziddamu zifunctioninge ziberenga edda bwe zaalinga okwawukanako olwaleero. Nolwekyo Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu atemye ensonga abasiraamu bonna balyoka batola takibir bane Allah watuwa Swaibu. Allah tetukubanja watuwa Swaibu wamala. Swaibu bwabadde amaliriza ensonga, ina ensonga gyakonyeeko ebadde enkulu nnyo. Agambye nti eggwanga Uganda olwaleero lyava mu mikono gy'abantu ne lidda mu mikono gy'omuntu omu. Swaibu agenda kwempawalinga eggwanga lye bayita Uganda lidde mu mikono gy'abantu. That's why tugenda kosa kye bayita peaceful transition of power. Obuyinza bukyuke mu mirembe budde mu mikono gya civilian. Robert Kyagulanyi Ssentamu eggwanga Uganda ligende mu maaso. Naye olwaleero order from above is stronger than rule of law. Eggwanga lina okutambula ku kye bayita rule of law. Naye olwaleero ekiriwo order from above is stronger than rule of law. Swaibu amalirizo tema ensonga n'atoola salaamu eggalawo, ensi yonna nga bwekuba engalo, ensi yonna nga bwesanyuse. Laba ate bwe bajja bateeka obuugi ne babutabulamu kwete ne baleeta Nakalema. Bwe baleese Nakalema ebintu ne babitta ebintu babisenga baleese Nakalema bamukwasiza omuzindaalo, yeerabidde waali byayogera tebikwatagana ne bane ero government bane yagwadda leero nengedde okitegeera ninga naye abasajja bano
Nakalema bamulese mbu yakiikiridde mwami Museveni nga Muzaata ina muteekawo bijingi bannange temugoba Nakalema nga oyina soka kuteekawo intimidation Nakalema ayogere teri agambye Muzaata Nakalema tayogera ne Nakalema basoose muteerawo bijingi awo kubanga byabadde ayogera bennanga tebikwatagana nitusuka okwerabira ntulina mulumbe kubanga twali tumaze okufuna essanyu eribadde ery'amaanyi ennyo essanyu erya Swaibu nga Swaibu atuwadde ka speech akabadde akalungi bannange Swaibu webale nnyo ka speech tukwagala bwana Swaibu tukwagala bwana Swaibu tukwagala Swaibu tukwagala Swaibu tukwagala nnyo bwana Swaibu tumwagala nnyo bwana Swaibu tukwagala bwana Swaibu tukwagala bwana Swaibu fe tukwagala bwana Swaibu banange twagala Swaibu si Bosco twagala Swaibu si Bosco banange Mr. Update ze nyimba zange bbiri Swaibu 1 ne Swaibu 2 ngenda kuzironchinga budde bonna munanga abantu bonna jukira Swaibu yatuchamusizza dda fenna tusanyuse fenna tuli happy laba baddira obuugi ne babuyiwamu obunzaali balese Nakalema avuyiza Nakalema bwavuyiza n'ato omuzindaalo n'aguwa Kirunda Kiveddinda nga tannaba kwogera akololedde eddakiika n'akolola bukolozi akolola tannayogera kati agenza otandika okwogera ng'abamu tukooye ne balyoka batuttira muudu ya Swaibu gyatutaddemu bawadde Kirunda Kiveddinda ayogere Kirunda Kiveddinda ebigambo byonna bimulemye ayogedde awo tebikwatagana nina ne bana abasajja kikikyo era ne Muzaata abagambye awo mulemu banne tujooga bwe tubagamba nti abasiraamu tembawadde bifo nga muga mwinayo Kirunda Kiveddinda mwinayo Moses Sali simama mwinayo Shabani Bantaliza simama mwinayo Sefu Ali Kirunda Muzaata ansesezza agambye mwaddira abasiraamu be mulabanga tebalina yadde amakulu be mwatuwa Kirunda Kiveddinda myaka 7 myaka 8 Moses Sali nembaata ne bwebanga mugikongodde ne mugimanya n'amagulu gonna ne mugamba nti wayi genda oginone wali nga embaata ne bwebandu nfu ng'efudde embaata nfu ne mugijjako ensingo ne mugamba Moses Sali tunonera embaata eri wali olwedde bagijjeeko dde ensingo mbabuulira mazima tasobola kuginonawo so era kyovola nja nsanyusa nnyo Muzaata bonna abasiraamu abali mu gavumenti ya Mwai Museveni abakubye n'abateeka wali n'agamba twabagamba muwa abasiraamu ebifo ne muga Moses Sali Kirunda Kiveddinda abantu bonna be mwawa bonna tebalina kye batugattako kati Kirunda Kiveddinda bagenza omuwa omuzindaalo nga Muzaata yamukubye dde emisumaali inchi 8 ali ku ttaka sajja twagenza okujja talina kyagamba ggwanga myaka 9 nga Swaibu yayogedde dda speech nga n'abantu abamu baatemye dda Swaibu bwayogera abwamaliriza okwogera abantu batema butemi kati abo balyoka baŋonoona ebintu byonna Kirunda Kiveddinda ayogera ebigambo tebikwatagana bannange Katonda watuwa Swaibu Swaibu bannange Katonda watuwa Swaibu Katonda watuwa Swaibu Muzaata abakubye bonna abatadde wali agambye atemye abasiraamu bali mu gavumenti ya Mwai Museveni naga Moses Sali Kirunda Kiveddinda babo bemutuwa abo bakirunda Muzaata naye tatudde bannange akubye bali n'abateeka wali ku ttaka Mr. Update n'ingamba kati mulinde Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu agenda kuleeta ligimu y'abaana abavubuka abasiraamu aleeta ligimu y'abaana abavubuka abakatoliki aleeta ligimu y'abaana abavubuka abalokole aleeta ligimu y'abaana abato abaprotestant abawa ebifo bonna nga tolina gw'onyooma Shamimu Malende Segirinya Muhammadi Aji Kazibwe Bashiri Mbazira Aji Kawalya Abubeka eyo tubadde mbasiraamu Jowero Ssenyonyi eyo ngenze eno mbakatoliki Jowero Ssenyonyi
bane menyani ndekani kubanga NUP ina cream NUP ina cream otema abantu bonanga tebaggwayo bonna basajja bambavu gwa mwaka faananyi ku mulembe gwa Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu ye president bayita omusajja nti Mr. Update Minister wa Disaster Preparedness yazze n'obubaka nga nsooka nvaayo wali Mr. American egundi Chinese IT wamwe nga nvaayo nga ntandika okutematema ensonga zonna nga nzijjayo be bantu betwetaaga nalyo koyita omusajja Moses Sali nebiri ku nsita kyabimanyi bamujjukiza nti why tuli mu Uganda abanga agolokose kirunda kiveddinda mu kusooka abadde amanyi tuli kwanjula era bwayimiridde asoose naga bannange omugole waffe twagala okusibirira entanda tuzze kusaalira Sekakalisa ne bamujjukiza ne bamunyenye ne bamugamba nedda Sekakalisa yafudde kati yadde amanyi tuli ku mukolo gwa kwanjula pane be bantu betulina abatukulembera amazima ga Katonda mu ggulu abantu abatukulembera bebo ba Moses bakirunda kiveddinda ba Moses Sali bamujjukiza tatanso gamba yadde egundi kanzu ya tata mujirese ne kanzu ya mama nebyo tebimala obusiramu ino bwagala ennyo ne bamukwata kendo wansi ne mugamba why tuli mukufa abantu be bajjukiza obujjukiza eyo Uganda wetu usebe bantu aba batukulembera Mwai Museveni eggwanga woli tusiza mu kaseera kazibu nnyo amazima gakana mu ggulu tusiza mu kaseera kazibu nnyo Mwai Museveni bamujjukiza nedda luno lumbe mune twafiiriddwa Sekakalisa nalyoka ne yavaayo tusaasira bakungubazi tubasaasira beba abantu betulina mu ggwanga lyaffe Uganda ebatufuga banange twerwaneko Mr. Chinese IT mbadumidde twerwaneko tukyuse eggwanga lyaffe Uganda mbabuulira mazima ne wano we tutuuse kaseera kazibu nnyo omusajja mwera kwa mbale temuwulira asoose gamba yadde kanzu yo ya taata ogirese ne kanzu temala n'entebe y'olugalamirize ya taata tebimala zabane ekintu ekiri mu Uganda bannaye sikitegeera nengaba ne bana abasajja singa kibadde kisoboka babadde bavaako kati Kyagulanyi Robert Ssentamu Swaibu nakwata eggwanga Uganda babajjukiza amazima ga Katonda mu ggulu awo eggwanga we balituusiza ekintu mu kitaba Chinese IT bakikwate kubanga ate people power NUP tulina abantu bonna tunamba Chinese IT ba Mr. Update ne tujja ntuberamu ne ba American IT the next president of the Republic of Uganda ne wanayo nalibo Kyagulanyi onyumira engoye bagenze ne bamuyitaawo Muzaata agambye kati ono gwendeeta ye president wa Uganda ddako Robert Kyagulanyi Ssentamu nalyoka ayimirira Mr. Update ngamba nangira bala Katonda watuwa Swaibu banaye twebaze Allah ku lwa Swaibu kansoke ensomero Swaibu sale nungi ayi Katonda tukwebaza tuwa Swaibu ayi Allah tukusaba Swaibu agenda tandika olutabaalo olw'okutambula eggwanga Uganda ng'agenda anoonya obululu obugenda omutuusa mu ntebe ey'obwa president era laala egenda okusooka gy'agenda osooka okuba nga atongoza manifesto ye agenda kubeera mbalala ayi Allah subhanahu wa ta'ala atonyesa enkuba gwe yatonda eggulu okutali mpagi tukusaba otukumire Swaibu tukusaba owe Swaibu obuvumu tukusaba buli muziziko gwonna oguyimira mu kkubo lya Swaibu tukusaba amaanyi gonna ogateeke ku Swaibu atuwanguze atuze mu nsi ensuubize nga bw'omusimatuze entalo nnyingi wamusimatusa okufiira Arua n'osimatuswa Swaibu buli kintu kyonna kye bamuleeseeko ne kigwa butaka Swaibu n'omujja mu ghetto n'omuleeta eno mu ba corporate n'omuleeta eno mu basajja basegirinya n'omufuula ensonga ayi Allah subhanahu wa ta'ala tukusaba otukumire Swaibu omuwa obuvumu omuwa amaanyi omukozese buli kimu omuteekeko ekisaakyo asobole okubeera nga atuusa mu nsi ensuubize because ono gwe watuwa ate tumwagala nnyo ensi yonna yayagadde Swaibu
ngawo wakikoze mu America Joe Biden n'abangulu era agenda kubeera president w'eggwanga Uganda ate nga Joe Biden mugwano gwa Swaibu tukusaba kye wakoze mu America Joe Biden n'akwata ne mu Uganda kisoboke Swaibu akwate ate nebaza Allah subhanahu wa ta'ala buli kitusaba otuwulira essala zaffe zonna ozanukula buli kijjanga kyagala kulwanyisa Swaibu allo inabo okijjawo kulwa Katonda n'ensi yange nsaba Allah subhanahu wa ta'ala osobozese Swaibu atuse mu nsi ensuubize amina. Eyo sala ngisabidde Swaibu atutuse mu nsi ensuubize babuulira mazima. Eyo sala Mr. Update ngisabye nga njijja ku mutima gwange kyovula banzibiriddemu amaaso kubanga tubadde mu sala nga nsabira Swaibu Allah amusobozese buli kimu ekikutte kite atuse mu nsi ensuubize amina. Amina ennene nnyo amina. Mbabuulira mazima buli omu waali saba omulokole saba mukatuliki saba omusiraamu saba buli omu yenna saba mu ssaala yo. Mbabuulira mazima tugenda kwambala engule olaba kisobose mu America ate mwina kye mutamanyi Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu mukwano nnyo gwa Joe Biden mwamanyi batamunamanya kye twatuuseeko. Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu mukwano nnyo gwa Joe Biden. Honorable Kyagulanyi webale kukola mikwano mirungi kasa kisobose mu America ne mu Uganda kigenda kusoboka. Mbabuulira mazima kigenda kusoboka emyezi egi mugenda kulaba kye bayita enkyukakyuka y'eggwanga Uganda. Nolwekyo ewali Katonda tewali kirema. Kino mbabuulira mazima. Mwe mulowooza lwaki buli lutalo olujja tuluwangula. Bannange ekintu kyaffe kiri mu Katonda. Banne Katonda wa people power teyeebaka. Katonda wa NUP teyeebaka. Gwe wandibadde okyewuunya olwaleero fuudu yatandise okukaaba agamba Samanya eri nali nnyina emirembe. Bannange Samanya eri nali nnyina emirembe. Bannange buli muntu yenna ava mu kintu kye bayita people power n'agenda ne yeegatta ku sitaani tuba tuli awo ng'akomyewo emisinde. Bannange munsaasire ekkuba eggolokofu liri eno munange fuudu beera ne sitaani wo tetukyayagala eno oluggi luggale. Eno oluggi luggale. Gwe wandibadde okyewuunya fuudu ng'ayogedde ebigambo ku pulezidenti fuudu ng'avumye fuudu ng'akoze buli kintu kyonna yawunzisa agamba eno bannaye baagala kunzita mbadde nsaba mu nsonyiwa enkomewo. Munnange nedda tulina abantu betagenda sonyiwa tulina abantu betagenda sonyiwa. Oyo fuudu ye tumuganye. Mr. Update fuudu muganye oyo tumuganye. Balengera tutuuse ku lyengedde balengera ekintu tumaze okikigusa baagala kudda. Fuudu tukuganye. Mr. Update akuganye. Bamafia wali olabawa wali tomanyi abamafia twaboogerako dda. Honorable Kyagulanyi n'atubuusa n'atugamba nti bannange ensi ensuubize ffenna tulwane tugituukemu. N'alyoka abama agenza ayogedde bino ayogedde biri ayogedde kati mbwayagala kudda. Twagala mubeere ne sitaani fuudu guma ne sitaani wo eno tetukyayagala munnange. Tuli bize nnyo tetukyayagala. Tuli bize guma ne bamafiya kabakulage twabagamba twababuusa kati mwe mulinde Ronald Mayinja olwe naye olujja olwe naye lujja olulwe naye nalwo lujja. Twabagamba never joke with NUP, never tamper with our president Robert Kyagulanyi Ssentamu. Naye temuwulira abantu bano bonna ebintu ebijja bibabatuukako bonna mbagamba nange ogenda kukola ekintu naye kigenda kuviiramu akabaate nga tebawulira. Bonna bawunzika nga bagenze eri kibookeza baagala kudda. Nolwekyo mbabuulira mazima oluggi lwa NUP luggale. Katubeere n'abantu baffe betuze tutambula nabo tukwate entebe y'eggwanga Uganda. Abo bafuudu twagala basigale gye bali. Oluggi luggale. Mbabuulira mazima oluggi luggale. Katutambule nga betuze tutambula. Kati mulengera buli kimu kiwedde. Mutandise okujjanga mwereeta. Tetwagala tetukyayina luumuyo bwana fuudu beereeyo. Bamafia twagala bakunyige
yagezaako kuwoza nina olubuto bamafia ne bamugamba olubuto walugyewo oli musajja bano olubuto nina olubuto ndi lubuto kankubire Kasiro Lumumba ng'akyakwata bakasule Lumumba balaba obatoolako butozi kankubire Kasule ye yampadde kaadi bwe bakubira Kasule ng'agamba nti eyo kaadi yagijje ku Nassa Road fudu ne kaggwamu fudu okuva olwo takyayala kati mmwe mulinde Sebbuto ye yawumuza ennaku zino agenza asala omuliro ono gwe twagaana okwanukula agenza asala omuliro yayogera ebigambo ayogedde bino mbabuulira mazima omuntu ng'ali blessed omuntu ng'ali God sent ne bw'oyogera ki tekisobola kumukwata ago ge bayita amaanyi ga Robert Kyagulanyi Ssentamu ne Sebbuto ayogedde awo ebigambo bingi nnyo ayogedde bino twasooka ne tumuzira tugaa nti Sebbuto katumuzire ntuzira Sebbuto ntegeeza bajjo ye twamuzira twagaa nti kwe tukuzize bannange tetugenda kubeeranga muntu alina nnyondo mu nnyumba ti buli musumaali agenda agukoona waliwo abantu ombe twagaa nti awo tetujja bawa time baffire mu muvi zaabwe n'atandika okuteekayo posti munvumemu netumuga owaayi n'olwekyo abantu bonna buli mulabe wa Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu Katonda alina bw'agenza amukkakkanya buli mulabe we Katonda agenza amukkakkanya agenda amuteeka ku ttaka n'olwekyo kyenjagala bategeeza ki President waffe wa Uganda addako alwambuza ali safe nnyo talina musumaali we gwamusufumita talina wonna tabbu yonna n'engalo ze baakuba nazo zigenze ziri kavalinga kubanga ebintu ebimu Katonda yajjanjaba muganda waffe Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu Katonda yamujjanjaba walwambuza Sebbuto yaniye bajjo temulanga ayinayo olubuto lumulinga ettogero lubuto kyoto kale kamuyite lubuto kyoto sangale bunda ategeera lubuto kyoto yekwana bajjo manyi sagala boogera nnyo manya kyovola mbayite eyo lubuto kyoto manyi lubuto kyoto alukyabira enku yakoowa naye abantu abo bonna abalabe baffe Katonda agenza abatujjamu Katonda agenza atujjako abalabe osanga abantu abo singa twali nabo bandi baddeko bye bapulaningira President waffe ne Katonda abalabe baffe bonna agenza abatwoleka twali tetumanyi ti lubuto kyoto mulabe nereba Katonda bwamutwoleka Mr. 5 kawozinga za mpumumpu twali tetumanyi nti mulabe Katonda namutwoleka tuba tuli awo Katonda n'atakoma kutwoleka oyo n'atwoleka Sebbuto naye namutwoleka Katonda abalabe baffe agenza abatwoleka tuba tuli awo omusajja yagamba mbu ayina mundu ze 3 Kyagulanyi singa afuuka President agenda zijjayo Katonda n'agamba tojjayo mundu 3 emundu 3 zindeetera eno kati mwe mulinda ono waliwo simanyi Afande Sande ali Masaka mbu akulira eggye ly'e Kasijjagirwa natunuulidde Afande Sande tasobola goba yadde embaata ennema embaata nga bagitemyeko obugere bagijjeko n'ebiwawaatiro tasobola gigoba ng'agamba Kyagulanyi bw'awangula tagenda tuwa ntebe kati gwa Afande Sande yenna aguddemu embugubugu yenna n'okutambula takyasobola yenna batega mutege bannaye era naye mwayi Museveni bannaye kye watuleetera watutta natunuulira Afande Sande bw'akulira enkambi y'e Kasijjagirwa ng'ayogera mbu naye agamba tetujja bbawa buyinza kati gwa Afande Sande ne tumala tuwangula entebe y'eggwanga Uganda nja kujjaawo nja kufa butula emisinde ojja ntandika kwegayira bane munyambe munange jaketi yange njijjeyo munyambe gwa Afande Sande namutunuulira nti tasobola yadde ogoba embaata ennema n'embaata nga bagijjeko ebiwawaatiro bagikongodde tasobola munaye agamba bwe muwangula obuyinza nga gw'oyogera ngaani ggwe kyogamba olowooza osinga omusajja Gaddafi osinga amaanyi gwe wali osinga amaanyi Bashiri olwero nga Bashiri yalaaja nanga bamutwala osinga Bashiri amaanyi gwe Afande Sande namutunuulira nti nengane bannange mwayi Museveni bannange watuleetera ekizibane abasajja bonna nga talina yadde amakulu mbu naye ayogera kakati singa muwangula tetugenda bawa ntebe ng'ogituma otya twabagamba tugenda kukozesa kye bayita peace
separation of power tutwala obuyinza mirembe ewatali kuzikiza kugamba mungana yagamba tetujja bawa buyinza ne mugago obuyinza obwogera ngani gwe oyogera ngani gwe afande sande nja kujjawe e Masaka nga tukutta obuyinza amazima gakala na mugulu emisinde gy'onootwala myezi egi gye gibulayo tukwate entebe y'eggwanga Uganda kubira Judge Teresa okubira mbuna yayogera nangane bannange eggwanga banenga tujogeddwa gwe Sanda akulira enkambi y'ekasijjagirwa obuulira mazima. This is the last warning straight genda nati gwe straight ng'otunuulira ayogera n'ogamba nti bannange mugana yagamba mbo tetujja bawa nga gwoyogera ngani kati mbabuulira mazima eyo ekya mission 2021 kyo kyawedde dda oyagala toyagala factors zonna ziraga Robert Kyagulanyi Ssentamu ye president w'eggwanga Uganda ddako ekyatanaba kukimanya genda kuwanga tombabuulira mazima buli we tudda wonna bogera ekigambo kimu Bobi Wine Robert Kyagulanyi Ssentamu walimba sajja bange Robert Kyagulanyi Ssentamu yekka yayogerwako wansi yekka yayogerwako mu ggwanga Uganda era buli omu yakkiriza ne bagamba nti kati Robert Kyagulanyi Ssentamu ye president wa Uganda ddako nolo kyenjagala bategeeza ki kino kiwedde ensolo ku kizigo kweri mutandika okusagambiza mutandika okweyagala because kino kye twalwanirira edda twasose abantu basanyuse nga Robert Kyagulanyi Ssentamu agenze ku baloti y'eggwanga Uganda banange ensi yasanyuse nga ensi bwe yasanyuka nga Mr. Update ensi yasanyuka nga Mr. Update wano da wano ani golagirira nga Mr. Update afunye kadi era ensi bwe yasanyuse bane mubeereko maluba wano ku baana bababuuzeeko bababulire ani president wa Uganda ddako president wa Uganda ddako Robert Kyagulanyi Ssentamu ngenzeeko wano mbalonzi kati teri kuzikiza kiri kitya abantu musoke mabulire mwawulidde mutya essanyu nga president yewandiisiza abantu kwe bali balaba ekyo yekirina kusigala nga kyekyo ekintu kyekyo mwogere era balina kutya buti abantu mbabuulira ni president wa Uganda ddaka ensi tewamulabe nga manifesto bamuganya ogikoleekamu batya buti naawe batya maanyi bane president yewandiisiza ayagala kulya ku ddoboozi ly'ekyebando bantu b'ekyebando mugamba ki ku Kyagulanyi okwewandiisa jangudde wano tuli basanyufu nnyo abantu b'ekyebando abantu b'ekyebando muli basanyufu nnyo president mwagala atandikire ku biki ng'afuuse president kuba twagala tumanye wano nga kyebando ki kye twetaaga singa president waffe awangula azze wano nga wangula enkulaakulana mu kitundu kyaffe onalebo twagala sooka ebyenjigiriza bibeere nga bigenda mu maaso Oluva ku byenjigiriza twagala ebyobulamu musajja wadde munzise ebyobulamu bibeere nga birungi onale butusula bubi mumaze embeera yaffe ya mugeto nye tubeera mu mbeera mbi amazzi gatuyingira emyala tuli mu mbeera mbi mwagala emyala agikoleko atukole ku myala tulabe nga naffe tuli mu kitundu ekyeyagaza tube mu Uganda ey'omusingi omutuufu president oyagala akole kiwama president ye kituufu akalu yakamaze era tumwesunze nnyo naye nze kyenjagala atukolere manifesto kubenjagala ayogereko tusa ku ssente emyaka ebinyiga eggwanga lyaffe abavubuka atunonyeza emirimu wakati esawa zino tuli ayiddo tulina mirimu amina banange ndi wano mbalonzi kisaliita president oyagala atandikire ku kinga afuse president yamaze dde okwewandiisa yagala asooka ajjeko abalamuzi abo basuula ettale tulonde balamuzi balala atondewo emirimu nga we yagambye emirimu egyaffe
abavubuka amagye agakyuse kuba amagye ge gatulemezaako omusajja n'abasirikale bamuwadde omukuuma abasirikale abagana naye abakkirize abazzeeyo fe tugenda mukuuma kongeremwako kisaliita abasirikale abajjeeyo fe tugenda mukuuma teyeetaaga abasirikale bagenda mubega tetwagala abasirikale gye baatulazeeko mu balina gwe bakolera kubanga mu kifo ky'omuprotectinga babonyabonya kubali ate kumwonyabonya kati ffenaffe tetusula tetwebaze tugamba obulamu bwe buli mu matigga takkiriza abasirikale omukuumi bw'alina obukuumi bwe maanyi g'abantu amaanyi siga abasirikale maanyi g'abantu ejje ery'abantu lijja kukuuma Kyagulanyi ligenda mukuba buli waagenda security agirina lino jjeerye teririiko ki tugenda mukuuma mu mbeera yonna pulezidenti ensonga eyo nkulu nnyo abasajja bo bakuwadde bakubega abasajja baagala twala byama byaffe yakoze kyatusanyudde nnyo okuzzayo obusirikale obadde yabugobye yabugambye yabututte misinde n'abugamba mugende esaagala n'akola ekintu ekyenjawulo n'agamba nti agenda sekaza edi mutwe ku gaadi n'abantu ababulijjo musirikale n'omu ne bamugamba babakyusiza bamuweemu abalala tetugenda bakkiriza kyatusanyudde nnyo ekyo abantu amaanyi gali kati saliita pulezidenti oyagala asookere ku biki kuba entebe yo tugenda gikwata pulezidenti njagala pulezidenti kyaba asookerako awulirize ensonga z'abantu buli muntu ng'amweza amuwulira naye kyaba alina osookerako eky'amaanyi kusala ku babaka ba paalamenti ekyo kikulu nnyo ekyo bangi babaka ba paalamenti batuula eyo bebaka bwe bati balina abantu gye tubasindikako tuteza si kye bakola kati asale ku muwendo ateekeyo abantu abanaasobola okuteesa twagala okumanya omuntu azimba ekizimbe nga kamwesa ani amusasula songa yomusasula senezo mpitirivu ani amusasula sogoyire ebbaluuka oyo akunyweko kubanga omuntu ogula ekyalo n'akimalawo ani amusasula sebe bingi twagala okumanya ani amusasula gavumenti akola mulimu ki sebe zaffe zibbibwawo kituufu eyo ensonga nkulu nnyo musajja amazeewo ekyalo sena azijjawa mulimu kigwawola kitegeeza pulezidenti bwawangula abo nasooka babuuze sente bazijjawo bazijja nga bazimba ebyo ebizimbe naawe baleme tumanyira bumanyizi otuuse seeka yogerako eri eggwanga kiri kitya kane t-shirt ng'ekunyumidde sanyukire wafunye nga pulezidenti anominatinze sokoterezeemu awo essanyu nafunye lingi wa pulezidenti waffe kati agenda okuddamu mukwatako tugenda kufa bufi naye n'omulondi tumuwanikeyo obuki mwalaali okiraba mugambe people power our power abasajja nabo bamuwadde bamutambulirako boogerako ki bebaagala bamukuuma embu tebalina kye bakola kuba ne wali yali yakafuluma tugenda mwekuumira ngaffe ku kigo baali bakamugira ne bamuyisa bubi nnyo tetubyagala ebyo tubesobola omukuuma saliita abantu sooka obagyemu ekyo saliita aliwa saliita oliwo sooka oggyemu abantu mukadde waffe oli bwawalanirira ku ttaka afudde oli nansi bwawalanirira ku ttaka nati aliwaka ali mu mulago tebannamugjayo naye ng'afudde bambi kitalo ddala bambi nga kibi nnyo ngeragendayo mulabe kati kyekyo onalebo tujja mwekuumira abakuumi tetukyabaagala tebalina kye bakolawo bane we bali kunyumira t-shirt eyo amiina kwanze lwasalawo buli lwa sande ze twambala naye tokyalabika namusanga ne musalaka ajje wano buli lwa sande ogyemu abantu tuli online muzeyi Mr. Update nze kyembadde nteesa batufunire bubibu t-shirt waliwo abazambala naye bibu osobola ogyambala buli lunaku biba yetya bibu buliflector kaliflector banaga abantu baagala buliflector bwa president amala okulaba wana
abantu batweyo buli reflector oyina ate no stage ya border number bane mutuguleyo reflector reflectors za president kubayo reflector za president yagaso sajade munzise nena suse mbadde bubinyo obusajja bwanfuuyira muganda wange banange akalu kange kiriya nnyo abasajja bo batidde bekwesi ate bawulira ebubulizi muloga ategirinya yiyeze buli omu nga atemya ku munne nga bafuna bekweka nawe oyagala reflector gwe chairman wa wana abantu babulire oyagala reflector za president abantu batukolere wano ku reflector amanya agange nze kisaalita enule wana atwala abantu bange abantu babe beetaaga reflector za president ze tubatwambala ze tubatukoleramu mulinga bameka wano mulinga bameka wano tuli abantu nga 8 so twetaaga reflector 8 saba reflector twagala reflector za president waffe Kyagulanyi nga 8 ku 9 ku 10 sona tuzagala ogamba tulete reflector wano buli omu abenga ajambala kubayo teriiko kale kamali saba reflector bulijjo gw'omumbuuza saba reflector sanyu kiri saba reflector n'essanyu lye wafuna nga president waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu yewandisa wano wendi kati njula okwetta obwesi olwokuba ne president yennyini batukana ogendayo okumulabako wekiri abasajja bakola byonna ne bakola naye bakakasa amaanyi gali mu bantu bodaboda batuyingizanga nkoko ababodaboda mufuna obuzibu ki obuzibu bwetufuna batuyingizanga nkoko saa 12 nga tuyingidde tebatukiriza kudda mukola ate ebitundu ebirala batambula batambula naye ffe ofuye tukolerere mu kibuga batambula nnyo jangu nyonyoye ku mawulire ekiri kitya amanya agange nsoba malagena nga amawulire gano ge tuyina abannakampala batubugunya nnyo okusinga bannakyalo saa 12 tuba tunyuse naye eri kafu eringa eteri lwaki wano mu Kampala we basinga okutya mu byalo ne batatyayo nnyo mu kyalo buli kimu kyonna ekiri wano n'eri we kiri buli kimu wano kyakusasula busazi omuntu omuyingize saa 12 agenda sasula atya sabuni wagula amazzi gagula landiroodi abanja abaana balina okusoma kati gwe omuntu omuyingize saa 12 akoze sente meka bane baagala laba nga ate tubbye bubbi tandike kwebbiŋŋana ffekka sente tewakyali sente za bbula twakava mu covid abantu obasibye saa 12 ayingire nga nkoko zeze entale zitagenda vva waka odde waka oyagala la amawulire omukazi ali kazanyi naye olwako jasanga akazanyi akamaze nga yeebase nga nawe olaba kyoyagala olaba ffe bannaye embeera tusobola tetuyinga abatali mu ggwanga eggwanga lyo litutabuseeko naye katusabe pulezidenti waffe yamaze okuwandiisibwa buli kimu gye tusuubira kigenda kutereera kituufu ekyo wekiri kuba ffe ebintu bitusobedde otugayo yetaga reflector meka wano ez'abamemba bo reflector 8 bannange abalaba bantu beetaga reflector wano 8 tuzibaweeza president bwaba watukoleyo reflector kisaliita ye komanda wa wano nga tuzimukwasa abantu nga banyuma kwa reflector buli wodda wonna ebeewaga omulengera ejje lya Kyagulanyi tuve mu bigambo tutandike kola bikolwa tuve mu nzannyo twagala bikolwa byennyini naye nga essanyu mwalifunye nga Kyagulanyi agenze ku baloti tefere twebase tubaluli tuwaga buwazi eri agamba ate bokisa kumibwa bokisa eri adeteya nerizuleyo lyonna eri agamba wano esite twasalawo waliwo abuuza balina endagamuntu bana endagamuntu ze basula nazo yakubiriza ku kyendagamuntu ate naffe tubagamba temutambula nazo
abasajja bazza zimenya mutambule na photocopy wekiri ziri mu keesi twazigolola egenda kuvaayo lunaku luli ate ffe polling station yaawe eryawo tuli bakusulawo nabo subiri tuli bakusulawo tuvaawo nga pulezidenti amaze okulangiribwa oba saawa mmeka bamulangiridde munaana ze tuvaawo ekavire tugenda kumutegeera kwolwo tugenda sulawo enjanga kulonda era tusulewo paka pulezidenti nga amaze omulangirira kituufu bonna abeetezereza okukwata mu kalulu ka pulezidenti tubataddeko bajje nga balaamye bane ku luno tubawadde satinyi naye ku luno bannaaye twaze tumazeeko akalulu tukaagala musajja bo baatidde abasajja bo ekyamazima kiri nti baatidde olunako twatuva okwewandiisa muganda wange bankuba nange naye nga nange sizikiza wekirigero gwe bayita amaanyi gaabo bagezaako okulemesa naye nga gwolemeddeko teri kuzikiza gyekyo pulezidenti kyagala teri kuzikiza bakola ekitiisa mutyetugire naye nga netugenda kukola ki kuva ku ensonga tugenda giremerako kitwagala tukyagala kituufu naye nga kisaali kyosayi pulezidenti waba wangudde asookere ku biki obusoso nogamba ebyobulamu bavubuka bafunira emirimu tematema ensonga kuba twagala wano kati ndi kuggula wundi asookere ku kimuzeeyi kuba n'ababbi abanyaguludde eggwanga abasookeraku ekisa kintu kirala kyonna ababbi ababbi eggwanga abamanyi essente abazibbye zonna abakwate zonna zibakwate omuntu kalina nga yali takalina nga tamanyi waali ajja mukwate kimu ekitundibwe kyalina asobola abantu okubanga lumuntu aba bulungi ng'asobola okubanga yakalye mu nsi yaffe yakati ensi tuli bannamawanga abaddu abajja okubakasa mu nsi ye so asookere kukwata ababbi bonna ababbi eggwanga abasesemye essente ezo zidde mbantu n'abadduse bweru babakwate babakomyewo wano oba balina bingi bye balisawo ne bazimbye bweru ate ebyemirimu abavubuka emirimu ebyemirimu ebyo nabyo atondewo emirimu kwa kati wali mirimu kituufu bantu babonaabona tebalina mirimu gye bakola batudde bakola balina zeza olwensi bati balina mirimu abantu byomuli abeera n'akasente kabeeramu na mutwalo embeera gye tulimu mu Kampala bamugyamu mutwalo atamukiza mukubeera na sente mu musawo oli wamulaba n'olukumi balina akakati onalebo mbiru James mulabye onalebo mbiru James onalebo mbiru naye atuuse mbataka onalebo mbiru baako ensonga z'ogamba bammemba bano basajja bange nnyo bano nsiba mbagamba ekintu kimu honorable Segirinya kirabo kuva eri Katonda bagenda kujja wano nga babuzaabuza naye njaga mumuwulize bye boogera mbagambe tolina kyewugamba ggwanga basiba bajja wano ne tubanyonyola tubagamba mujja ssaawa zino omusajja atubeedde mu covid n'agaba emmere n'akola kigwojja ssaawa webajja kibayoga kutenda ebisawo ate abamu ebisawo babijja mu State House ezo sente muzikwate muzirye ate mba musobola ne Segirinya mumuterekereko mumuweeko ono yewa era tusooka mukubira mwebuuza gundi aze tumukole ki bategeeza ekintu baganda bange eno sitogo gye tulimu ya ddala mumanyi honorable Segirinya gyavudde mumanyi honorable Segirinya byaze nga akolera struggle era honorable Kyagulanyi Ssentamu okutuuka okugimuwa tiketi tolumuza buno yali talaba mukyerera baganda bange kati njagala muyimulwirewo njagalayo muveeyo muli abaganda bange abayabayo njagala mumulwirewo omubiri baganda bange mukyeredde bajjale banyinyonyola wano ne bagamba omusajja abitugenda omwasa kyo embagamba ebyo mwakola tebali mulina kujja ne mumunyonyola yesu musajja ekyo kitegeeza buli omu atandika okwetegeka tugenda mu lutalo olw'emirembe wulira ebyo bene batukola bali mutusonda busungu tuli mutusonda busungu batongera maanyi era obutulukunya bagamba kikola bwe batukuya tutugamba tubatukola ki kubanga batufuna busungu ate njagala bukuma obusungu bwamwe paka 221 kasamalakiriomwaka okujja nga mutandikola okusumulula aliwo yenna omwana olwedde alimu ulaba eno lale gye tugenda inatuula ku motoka bajja tutaayiza buli wamu nga twesooze batubalire eno nga tunyege
akyafuna treatment ate nja bategeeza baganda bange no struggle gye tulimu eno survival for the fittest ebintu bingi bye bagenda okukola naye njagala nammwe balali gavumenti ate nga mukwata kivula bambagambye njagala kivula twagubye abakubi ba Bobi Wine abo twabagobye era twabagetemu bakuba kibooko obada tusitulinze na bulinzo nale batutusiza okusaba kwaffe abakuumi tebagenda kukolera president mwabagenda okubanga mwabakuma Bobi wekiri mwabakuma Bobi era kati tugenda batugenda embalala abantu bembala nabo gye bali njagala beetegeke balina okuma pulezidenti waabwe tugenda buli omu gyali njagala mwenna mwetegeke buli omu gyali enguudo zonna zigenda mbalala tugenda kulonkinga manifesto yaffe njagala twetegeke ab'embalala mwenna mumanye nti nayo tugenda mu lutalo olw'emirembe buli omu tumwetagisa abantu 7 nkiddamu buli omu tumwetagisa abantu 7 yes eruumu gye tugenda bamugabamu abantu 7 naye abasigadde twaguze entimbe gaggadde zigenda kuba bweru message yonna egenda bebatuukako so temweraliikirira mujje ne masiki zammwe mujje nga mugenda kumenya social distance kati abasajja bagezeko bateekewo embeera nabagambye tugenda kubalabisa omanyi bina kubadde bagamba mbusimanya people party tuliyo mbalala kati mugenda kulaba amaanyi agali embalala mugenda laba kyebayita amaanyi agali embalala mukakase nti ensi yonna nkoowu in fact abembala mugenda kulowooza tina ate mbalala oyagala nnyo Bobi okusinga ne Eastern oba ne Kampala kumanya agali embalala abantu batandise dde okwetegeka so mwenna abatulaba tugenda okubanga tulonkinga manifesto yaffe mu bbanga etali lyawala njagala twetegeke tugenda mu lutalo lw'emirembe wano njagala n'okuyisa meseji yange eri omukulu muwoozi njagala ategeere nti yalinnya y'amagye ffe tuli bavubuka abeewaddeyo honorable Namboze Betty Namboze is it Betty Namboze yatugambye omukulu oyo gwe mulaba yafuna qualification wa LDU naye bamukwata ne bamuwa obwa jeno so kino kyonna kiyize honorable Seginya abadde okimanyi ekyo zinabadde sikimanyi omusajja jeno naye nga alanga zaliko zaba LDU naye tumuwa amagezi adde LDU akuma ab'ekyalo kye alekerawo okumanyira his excellent Robert Center mu Kyagulanyi eno Uganda yaffe ffenna tubawadde akaseera kokka kwa 2021 bakyalina omukisa okubanga batuwa buyinza mu mirembe tukisobola okubakwatibwa ekisa ne tubaleka naye kaseka n'abataana ne bateekawo embeera bagenda kukakasa nti baalinya y'amagye kyobona bwe tubadde magere ne bagambye basajja mu babawaanawaana mugenze muteeke essasi waggulu ne bagambye mubeeko amasasi gamuddamu ne mukuba kasamuzo kuba abaana bafa amasasi ne tunyiiga era mwabalabye bulungi abadde ku live nga beekozeemu ka gurupu nga bali bokka nga tebagaana kweyawula kubanga bannayuganda babadde bamaze okunyiiga ensi n'ensi yonna yabadde etandise okuva e Kampala ng'erumbye magere naye babadde bagezi nnyo ne bazaaho Honorable Kyagulanyi ewabba ne bamwegayirira abasonyiwe n'abagamba naye bye mukoze temuddangamu bikola so gye buli kiro njagala message egende ku buli muwasa kiite yenna mulina okumanya nti ebintu bye mukola waliwo essaawa kigenda okubanga bikoma kubanga eggulo nalabye wetwadde magere nalabye abasajja ba security nga batandise okutya nga abantu batandise okunyiiga kati ekyo kyekigenda okubeera mu bbanga eritali lya waggulu eritali lya wala nnyo so mwenna baganda bange njagala mumanye nti tugenda mu lutalo olw'emirembe ate ekisembayo Honorable yabasuubiza nti agenda bongeza akakadde kamu ekyo ekintu kikulu nnyo Robert Center mu Kyagulanyi president addako buli muntu wa security asemba agenda kumuwa miliyoni emu bagenda bakuna emitwalo 15 n'abagamba abaana bwe bagenda kusomera bwereere kati omutawa oyo buli waani ekisinga okunsanyusa nti Barracks kasaza awulidde kino zikuba amazina amateeso amaganda amagisu nga bategedde nti bannanga obununuzi waffe Robert Center mu Kyagulanyi koza akatalekeka twafunye information nti abasajja batandise okuleeta amagye okuva mu Sudan batandise okuleeta amagye okuva e Congo batandise okuleeta amagye okuva e Rwanda naye ffe tubeetegekeredde njago bategeeza mwenna abava Sudan Congo mumanye nti UPDF si basanyufu era abatana bakitegera kambawo information zino facts bino bya ddala batandise okubanga bali mu kampu ez'enjawulo bali mu refugee camps gye bakampinga naye ekisinga okwewuunyisa nti UPDF ne basi basanyufu kyebona bambagambye ba UPDF temubanyiigira kubanga abamu abakola ebintu ebyo si baana baffe baana bava Sudan baana bava Rwanda baana bava DRC be bakuba abaana baffe abaana ba UPDF batugambye okuwayiri tugenda muyiwirawo omubiri era nabo bagambye tetulinze kalupiri 21 era bano enjago bategeeza bonna bannayuganda 2021 Kyagulanyi agenda yita mu State House
abadde balowooza mutugenda kuyiwa musaayi Mr. Museveni kanchirike people power tugenze embalala salita abantu bajjemu naku bbiri nkimaze ani ali mu nteekateeka kisalita abajjemu kale embeera bwete bweri Mr. Update kiria nga ndi mwa embeera bwete bweri abakatwegattako abali ku the Update online page awo mbaddeko mbalonzi bange ab'ekyebando nga mbayitamu boogera ki ku nteekateeka ey'okulanga eyokulanga President Robert Kyagulanyi Ssentamu baana bagambye abasirikale tebabeetaaga President abasirikale babaweereza bakubega tobakkiriza ngezaako okulabanga constituency ngiyitamu mu ngeri emu oba mu ngeri endala tuli mu kuyitako mu constituency ngeri gye mbadde omulwadde ngezaako okulabanga embeera yonna tugitambuza mu ngeri emu oba mu ngeri endala naye temutya ensolo ku kizigo kweri amaanyi g'abantu tiimu nsasagge teri kuzikiza abantu bonna bakkiriza Kyagulanyi Robert Ssentamu ye President wa Uganda addako olwekyo bwetyo embeera bwe tuli mu kugitambuza Mr. Update wamwe bwetuvudde ekibuli nga nyino bategeeza biki ebibadde ekibuli neno zamulengedde awo nno Mr. Update ndi mu constituency akalumo kalengedde mulaya abaana be bandimu baana bonna bandimu bagasigirinya tulinda lunaku luli ffe tukutiikinge balinda lunaku luli bo bantiikinge so embeera bwetyo bweri abali ku the Update online page bantu bange wasuuse Mr. Update munange nasuuseemu mumbejja nsanyusa okulaba mumbejja we bali kubaako oyo nno mumbejja njagala nnyo nange Mr. Update mbadde ndi bubi nnyo nawulira nti oli mulwadde munaye mumbejja nasuuse mumbejja nakisuuse walange Mr. Update masiki eriwa masiki ate nze nninga yiga nange nze statement yiga gye yakola nange gyenkola mutambulire statement yange nange igamba nga yiga bwe yayogera abuuse buuka bwoba obuuse buuka tabuuse tobuusa mulala olwambuuza yiga wamasegirinya yagamba ki omugenzi yiga kye yagamba nange kyeŋŋambye mundekeza masiki neeguliremu ekipa ya soda Mr. Update uno mbadde na mulwadde Mr. Update wamwe mbadde mulwadde munzizambya masiki so embeera bwetyo bweri tunyumiddwa nnyo Kasozi Kibuli President waffe jajjiddeyo speech ezibadde ezakabi ennyo ensi yonna neyanaamirira President waffe ajjeyo zi speech ezibadde ezakabi ensi neyanaamirira naye nga embeera bwetyo bweri busajja bwankuba nnyo bwancunya bwanjira tiyagaasi ono okundwaza Mr. Update sera kulwala naye ono tiyagaasi yali expired nsonga lwaki mwalaba Mr. Update nga mulwadde ono ye tiyagaasi yali expired, that's why mwalaba Mr. Update nga mulwadde because ono ye tiyagaasi yali expired naye nga singa teyali expired Mr. Update ndowooza sandirwadde. So embeera bwetyo bweri abakatwegattako nga mugoberera ensonga zonna ezigenda mu maaso wano ku the Update online page mwebale kunsabira bane mubeereko bangi nnyo olwo wano abantu bendaga mbaagala babuuzaako njagala mulaba amaanyi ga Mr. Update ku gulawundi ndi ku gulawundi wakitogenze mu maaso ndi ku gulawundi njagala mulabe amaanyi ga Mr. Update njagala mulabe amaanyi ga Mr. Update mukakasenti Mr. Update ddala yawanika ebbango mumanye nti ddala Mr. Update yaliwanika naye nga teri kuzikiza tugezaako okulanga ensonga yonna tugitambuza bulungi nnyo mwe abali ku the Updates online page teri kuzikiza
Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu ensi yonna yakkiriza ye president wa Uganda addako. Bannange ekyo kimpa amaanyi, ekyo kimpa essanyu, kimpa omuhabbat. Ne mpulira Mr. Update nsanyuse nnyo. Orange Mr. Update, don't go with Kigudde wani ni Mbalala ate ngende naki. What? Nina genda Kigudde wani. Orange Mr. Update togenda Kigudde wani njitwala Mbalala. Babi Mbalala banamanya ddi ti Mr. Update Kigudde wani weeri. Kigudde wani mugenda gira bambalala gyegenda okwolekera. So embeera bwete bweri abali ku the updates 9 page bane mubadde mu misinga nga Mr. Update wa mwendi mulwadde naye kati nakomyewo network kiri kitya kyekyo oba network kyekyo oba network bwe beteredde nga muga Mr. Update network eteredde bwe batenaterere nga mumbulira so embeera bwete bweri Mr. Update final stop Mbalala abantu bange Mr. Update bana amatambu motoka emba tegena kubatia gas kubanga abasirikale twabagambye bewumuzeeko so tewagenda kubakatia gas ya dakam teri nsonga lwaki Mbalala sigenda teri tia gas ate banakuba wachi president w'eggwanga Uganda agenda kuwogera keri abantu b'Embalala alonching ne manifesto ye ate bana abatwagazaaki network bwe beri steady nga munga Shakira wa Bobby network clear network bwe beri clear bwe beteredde nga mungamba temuvaako nyina wano wengenda abantu bagenda babuuzaako ngene mbuuze ku bantu Mr. Update ngene mbuuze ku bantu Mr. Update amaliriza mati hello so embeera bwete bweri abakatwegattako abali ku the updates online page teri kuzikiza Mr. Update mu field Mr. Update mu field mungambye network eri clear manifesto tugenda kubeeranga tugisoma mu kibuga Mbalala mugenda kutya nga ekintu kiri massive and massive tewali kuzikiza gebayita amaanyi g'abantu teri ayinza kuyingira mu maanyi g'abantu tewali ayinza kuyingira mu maanyi g'abantu amaanyi g'abantu gaba maanyi g'abantu amaanyi g'abantu gaba maanyi g'abantu timu maanyi g'abantu timu maanyi g'abantu tewali kuzikiza munge Mr. Update tukwagala nnyo ogenda kwambukira wali eri gye nali erimba vubuka abange bangaida Mr. Update jangu tubuzeeko awo yambukirano maanyi g'abantu tateeramu eyo tugenda kweteramu maanyi g'abantu obunuma bujja kutereera nja kutereera Mr. Update wammwe Mr. Update wammwe nja kutereera tewali kuzikiza maanyi g'abantu so kye twagala obategeeza ki kyenjagala okubategeeza ti amaanyi g'abantu tugina okugatambuza ne banne mwebale kunjagala mwebale kwagala Mr. Update banayenga mumbeereddemu mwebale kunjagala Mr. Update mwebale kunjagala tetujja kuzikiza paka nga engule tujambadde konogo tetujja kuzikiza paka nga engule tujambadde so Mr. Update ngezaako okuyitako mu field ngezaako okulabanga tutambuza ensonga zonna tulabenga engule tujambala mu ngeri emu oba mu ngeri endala so abakatwegattako abali ku the updates online page mwebale kunjagala mwebale kubeeranga mumpagira bannanga abantu bampagira Mr. Update abantu banjagala Mr. Update abantu banjagala Mr. Update linnya mwana
Chiri Manyi ga kutaka. Manyi ga kutaka. Nambia bataka kamba bongeko. Abantu balaze onaleko obwagazi obwamaanyi bakulengera ebyadala sabagendezeko katona abo baba jakabujaja mujawo kukula banange nsanyusa nnyo basanga tugenda atulina omukisa pulezidenti waffe yeewandiisizza pulezidenti waffe yeewandiisizza kati ekiriwo mandika kunoonya kalulu era nokolweta tugenda kubeera mu mbalala nga tutalaga asome manifesto ono musajja wagimulemesa nomunyiga ndowooza mwabula abakasaza okugenda embalala manifesto nenga tusobola okukola kugisoma ekyo bana ekyo tubasaba buli omu kuyegayo omuntu awo bannanga abantu bawe Kyagulanyi akalu banange Kyagulanyi yewaffe atagalise mubinya wamwe temunneerabira kiri stade neya president ngena leta kutwala likoze kireto wane basaliko nenda basubiza yo kuno babuza akeko bakiseo nabaganja kudda nabagamba anja kudda kugamba onabino alimo kateke mwakanda sakabira sakabira bugina tula ekibina mu mbulire kituula dinze nje nkiwe mwe amaiki era wano bonna nga bobalaba banaba ati njagala nga kitutega bwe ekibina mu kinkunganyize nzongubira nje ekibina kitudde nza mumpita nambadde manyizize mumutuula kibina nga wekibina nje wano kinyuma nnyo ati nje kusanga kukanyiza bagiza presidenti omubaka esaati nekumukofiira tuleterako nayo twambala wabadiye tunyumemu kusanya tukanyiza nje nabe kibina n'ebifaananyi embeera ye yeri ondowooza abantu mubalaba batulaze laavu batulaze machuwa batulaze mu bulaavu abantu honorable bamulaze laavu abantu honorable bamulaze laavu abantu honorable bamulaga laavu ndowooza mubalaba bonna bonna kyakimu kakati awo nawo tuvuddewo abantu bayayana bagamba Mr. Updates yewaffe bagamba Mr. Updates yewaffe omu agamba Mr. manyi bantu bandimu nnyo manyi abankikolera ekibannaye bantu banjagala Mr. Update buli wenzira ndowooza abantu mbalengedde bannange abantu bonna baga Mr. Update okulinze bulinzi bantu bange Mr. Update gwowangula dda John Wansolo gyebali John Wansolo abano bawaddeyo abo enkofiira mmeka John Wansolo gwote tubeerera mu nkofiira
Joni Wansolo gote tubeera mu nkofiira bana bagala nkofiira bagala t-shirt bagala zibaji abana bagala enkofiira bagala zibaji mbabere mu bana mu babere mu bagala enkofiira bagala zibaji Joni Wansolo otuwaddeyo baji mmeka otuwaddeyo enkofiira mmeka guwa tumanyiza Joni Wansolo nenga amaanyi mugalengedde akugira ita amaanyi Mr. Update ngeno kuba abantu akalulu tuona banengera bulengeza baga Mr. Update waffe uyo atubanjagala bannange kuge mazima kaninde wano message ya mugana nge Joni Wansolo yate tuwayo ku nkofiira bambi abaana abo bawagizi bagala Kyagulanyi bangesegirinya tuweyo ku nkofiira uli president wa mulimu nnyo ne tumukuuma paka kutuukaka ng'obusajja bumuzoganya tufuneyo ku nkofiira kofiira mujja funa temutya kanda be Joni Wansolo agenda tuwayo ku nkofiira mmeka guwa tumanyiza Joni Wansolo guwa tumanyiza nkofiira angaye sifa ya amina Joni Wansolo kasitoyogera banyinaze mujebale kiri kitya mwe bange mwendi ne uli sajja ne mbayitamu nkoma waggulu kati ani aba kikuttemu awo ani agenda kikwatamu awo ono manyinaze yakikwatamu anti obujja muli bali bajjemu onnange mwe bange gye tuli n'ensonga ya Kyagulanyi mugyogerako kiba n'ensonga ya Kyagulanyi mugitegeera temule wali munda osanze ngeze kati kankwasize eddala oyo mwonna bakoleko mwenna esimu etogikwata obuzibu buliwo nsubize nga tompira ne togikwata nkoonako otyo era genda kwange kubeera ngambe kyekyo nkoonako kale ku Sande kale ne bambi Kyagulanyi president bwana soko linyemo luli bana abalya sweet waliwo abafika luli luli mwenna mwafuna wamma muli bamazima katengere monge mwafuna luli kambongeri ani agenda ani gwe mwesiga ani mukulu wa babagulira ono gwe mwesiga yani amanyage kati manyo luyimba lwengule mulimba lwa Kyagulanyi lwa Bobi Wine manyi luyimba ki aha munyimbiremu tuliyambale ngule tulizimba temanyi nyimba za Kyagulanyi aha tulizimba mu Uganda aha ani amanyi olulala aha wamma luyimba ki akatoke kamanyi wamma akatoyimba wamma mumanyi lituyambala enguleyo kati wali oluyimba lulala mumanyi kaddamu oyimbe muyimbe kale tuyambala engule mwe nampulire tulizimba mu Uganda olutalo ngaluwedde tuliyambala engule tulizimba mu Uganda kakati kyembabuuza ekirala Bobi Wine yesimbyeko ku kifo kye ani amanya ekifo Bobi Wine kyesimbyeko avuganya kifo kye si presidenti president wachi wansi ki nsi Uganda wanji kale mzee nayo je bali mzee kale mugere mugule sweet bamama mwagambe Bobi Wine yesimbye kuba president bwe gwanga ki Uganda mwamulabi amina tujja kudda mzee tujja kudda mpita mu mpola tujja kudda amina tuga bulungi kale abaana tugezaako nabo kulanga tuba tuleininga message bagifune bulungi nnyo message eyitambaana netambula bwana bambi buto nnyo temubunenya butamanya ne tujja kubutambuza mpola mpola message tugiyisamba ki
dance bambi bugezaako okuyimba ennyimba za president bugezaako okuyimba ennyimba za president message tugezaako gitambuza abaana lwaki twagala nnyo tubatambulizeemu message because baba jiddusa mangu kati bwana bambi bayite bumanyi buto ne kati ensonga bugifunye bulungi nnyo saagala mutye obwana message bugifunye